waliwo ebyalabiddwako eggulo ekibuli ku matikira ga Ssaabasajja Bobi Wine mpuuga ne bw'oliroga mu Katonda otawanira bwereere. Bulijjo abavuma Bobi Wine olunaku olw'eggulo Minisita Kasolo ono yayayaanye n'anoonya Bobi Wine njagala otunulira akatambi kano katono nnyo n'obwegendereza ojja kutya ndi Kyagulanyi bano bonna bamwegomba. Firimu yire ndi mutategedde Bobi Wine mukuza katikiri n'omulangira jukire emboozi z'abagagga abavo balumika Kasolo yadde ali ku bbali alumika nenga musajja jamu kati Kasolo Bobi Wine okubuuza Kasolo ng'akigenderedde Kasolo na stepping ahead nagamba nkozedde okufuna ku masanze gakada akasajja emikono yadde giri wano wegiti wansi Kasolo kyakoze mukimanyi emikono n'agita kati emikono byagitadde nagamba nanyege Bobi Wine muno gwasoose Bobi n'agaana gwokubiri Bobi n'agaana gwokosi nagamba kasajja kankayambe ninga Kasolo ya stepping ahead anyoge Kyagulanyi asofuna ku masanze gatagwana mubuuzeko mukadde manyi tomanyi nti asabo nkumanyi ti awo Kasolo nasanyuka nawe lesanyu Kasolo bulijjo buma Kyagulanyi njagala oveeyo kukasa abantu nti siggwa konye Kyagulanyi kabine emirundi ena asobokubanga akuyamba nakubuuzaako Bobi Wine jukira awalana akoona paka mu kuyingira mutaka nakuwalana wategedde amanyi byoge tukugamba wadda ku NBS mene wa stepping ahead omanyi Kasolo munyawe Masaka step yo nazimanyi kati yage nagatika cross agetiza cross anyo asoboka nkamera tezimukola ki tezimulaba namagamaga bwati magezi ngateda mulaba naloka mukona kwa musajja myaba mubuuzeko wallahi nkulayida si Bobi Wine yagambe nti Kasolo wakubuuze kubanga jukira kati Kasolo yanabenga mayega neno mulangira tebagambye ku Bobi Wine nti wayibuuza ku musajja bamulese empalana yayo bagikola ki batunge na empalana yaabwe Kasolo bulidda ku NBS n'ofuna Kyagulanyi mbo yomuyaga oye munyabisi yaga taina gwali muyaga bichi ngoye kumanyika mu 7 wategedde amanyi ga Bobi Wine wategedde amanyi ga Kyagulanyi ekitufu mukimanyi ne muli mukoleza bukolesebwa ensobi kabaka jabagambye ko lwaleero fa amanyi ga Kyagulanyi buza abantu Kyagulanyi obedi ku mukyala nga muri mu mukwano n'owulira bali ku TV omutoka iziyiseewo wallahi mukazi n'omuyimukako abana banyi bazaliddwa nga babitundu lwa Kyagulanyi oyo abirayitawo obanga bawulira eddoboozi ku radio oba ku TV ekiddako kuzera mwana wa bitundu gwotegeeze bunabona kati abana bazaliddwa ku mulembe guno nga Bobi Wine babiri 17 aye bitundu buza nanyine mwana yakubulire kyali kitiya police yali ejja kubulira nti Bobi Wine yali era ali mu kwogera banga mpiddereboza Bobi Wine obuzibu ne bulabika akogemanyi ga Kyagulanyi Kasolo bayo tukakase ti Bobi Wine sigwa mukonye kabina okukubuuza kwanga ndagita etakubuuza atagenda kubuuza atenga ne bamayiga tibakwogereddeyo nti wayo musida mubuuzeeko damwe omuvume mwepankapanka wategedde amanyi ga president mutuufu yaani oyo Kyagulanyi balina kiki bwemusembera bwoti olwo kintu ekikwambala nga kigamba wakola omusango bawenetonde oyo Bobi kati bino byonna nga bigenda mu maaso olunaku olw'eggulo wali ekibuli bingi byotasobodde kubeera ng'otegeera byotasobodde kubeera ng'ofuna njagalo bifuna olunaku olwaleero era otegeere nti mwami Kyagulanyi amazima ga Katonda mu ggulu wano mu ggwanga Uganda okutandikira ku Museveni tewaliwo muntu atamwegomba nkiddemu okutandikira ku Museveni tewaliwo atamwegomba mpozi ayinza obutamwegomba ye Ssaabasajja Kabaka okutandikira gye twavudde oba mu ntandikwa nga mwami Kyagulanyi atuuka ku mukolo guno ebigambo byabadde biyitirivu nnyo abantu baakubye enduulu waliwo n'abaakaabya amaziga nga bamulabyeko bulabi n'agamba maama tokaaba
ate ondabye lwaki okaaba. Kaakati nno bino byonna byongera okulaga Mpuuga nti mukwano gwange mpuliriza omusajja alinnya y'amagye ng'oba akolirawo akapande akayita k'amagi. Olunaku olw'eggulo Mpuuga yayongedde okulabisibwa ennyo era ono bwe yatudde emabega ku layini ey'omusanvu. Wuliriza bulungi, Mpuuga bwe yazze yanoonyeza w'atuula, musajja wattu nga talabawo, n'amagamaga nga talaba w'atuula era nga tewali amunyegako yadde okumulaga nti tuula wano. Oyo gw'olaba minisita wa Mwami Museveni nga beebuuza ki ekigenda mu maaso, omuntu atuulewa. Naye Mpuuga bwe yazze bwe bityo bwe byabadde, bweto ne musajja we nga banoonyewo okutuula nga tebalaba. Mpuuga yatudde ku layini ya musanvu. Kaakati nno tebasobodde kubeera nga bamulicognizinga nti naye waali, wabula n'okubeera ng'alabwa oba ng'ategeerwa nti waali yamaze kuwandiika kapapula. Olwo nga Mwami Kyagulanyi amaze okwogera okubeera ng'awaayo lisiti yonna ey'ababaka ababaddewo ku mukolo guno. Kaakati nno Mpuuga oluvannyuma lw'ebyo nga tebamwogedde kubanga yabadde tayitiddwa okusinziira ku bigenda mu maaso, kaakati ono kwe kuwandiika akapapula. Musajja we oyo gw'olabye abadde akutte ebitabo, n'awandiika akapapula n'akaweereza Mayiga Katikkiro. Kaakati nno nga kyaliko nti Katikkiro Mayiga amumentioninge nti naye waali, otherwise yabadde agenda kuswala nnyo. Era Mayiga ajjukira nti Mayiga ne Katikkiro Charles Peter Mayiga omukwano gubasaza mu kabujjukira nti bano be bamu ku basajja bano abatayagalira ddala National Unity Platform. Kaakati nno Mayiga yavuddeyo n'agamba mu buwombeefu nti bannange onansonyiwa, Mwami Kyagulanyi wabaddewo wano muganda wo Mpuuga nkimanyi tomulabye era ng'amazima amatuufu yabadde tamulabye, ate nga ne bwe yandibadde amulabye ki ekyabadde kyetaagisa Mpuuga okumwogerako nga n'omulangira Kasimu Nakibinge yavuddeyo n'agamba mubamanyi bannabyabufuzi abalya mu lulime ne mu luzise, temugeza ne mubakombya ku kalulu ba Mpuuga abo abalya mu lulime ne mu luzise. Nga bw'olaba pulezidenti yasitusizza bonna abaabaddewo abayikudde oluvuganya gavumenti nga Mpuuga atudde eri emabega yeekwese musajja wattu. Mumanyi ebyamutuukako okuva lwe yalya miliyoni 5 ebigambo byamwonoonekera, era okuva lwe yalya miliyoni 5 ne bamuggulyawo n'ekibiina ekya DF. Kaakati n'abakiyingiramu mwenna mubimanyi baatandise okubeera nga bakyabulira nga bagamba nti bano baabapakira okubajja gye babajje ne babaleeta e Masaka mbu nga baggulawo ekibiina, wabula okuva olwo tebafunanga kasimu yadde communication yonna okuva ewa Mpuuga oba okuva ku DF, nga kino kyongera okubeera nga kirumiriza n'okulaga nti Mpuuga ono ebyajja nga ajja akyukakyuka, wuuyo mu DP, wuuyo simanyi mu Ssuubi, wuuyo simanyi mu Go Forward, wuuyo mu NUP, nga kikakasa bukakasa nti omusajja ono abaddewo okukola mirimu gya Mwami Museveni n'okubeera nga abuzaabuza bannansi amazima amatuufu. Ono si opposition omutuufu yennyini nga bw'alina okuba. Bino nga bigenda mu maaso, Mayiga yalabye aswala akapapula olwazze yayogedde ku mukwano gwe mwabiwulidde. Gw'otaalabye ssebo Honorable Kyagulanyi ng'oyanjula abakulembeze b'ebyobufuzi ye muganda wo Mathias Mpuuga ali awo tewamulabye nategedde kubanga eri gye yatudde nange bandetedde kapapula nabadde simulabye bulungi. Nabyobufuzi ebiri wano ebivuganya n'oluvannyuma Honorable Kasola atole salaamu ayanjule baminisita ba gavumenti. So mu ddakiika nga 2 ejja kuba ewedde. Please. Neyazanyo jjajja neyazege. Mukadde waffe Mbuga Supreme Mufti Maama Nnaabagereka Katikkiro wa Buganda abalangira n'abambejja baswaba mwenna, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbuga mu bakulembeze ab'ebibiina mulimu muganda waffe Lord Mayor Erias Lukwago, era nga bamu ku banne mulimu Honorable Ssemujju Nganda, nkakasa waliwo n'abakulembeze abalala aba PFF. Mukama wange nange nazze ne gavumenti eya Uganda empya, omwo nga mwe muli nakulira Parliamentary Front Leader of Opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi Omuziranyonyi,
mwe muli nandibadde nsooka omumyuka wange mu kitundu kino ekya Buganda Alhaj Muhammad Mwanga Kivumbi. Mukama wange nazze ne musajjawo Omunyolo David Lewis Rubongoya ng'oye Ssaabawandiisi w'ekibiina kyaffe. Nazze ne muzzukulu wa Kayiira era mukulu wange Nyamuzi Fred Sentamu. Mukama wange nazze ne ba MPs omuli Honorable Sewungu, omuli Honorable Kirumira ng'era oyo ye imaamu wa Parliament, mwe muli ne Honorable Shamim Malende nga yatwala Mukama Kampala. Bangi nnyo abalala sibalabye ne Mukama wange olw'obudde nsaba onzikirize nkomaawo neyanzanyo neyanzege. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajja Kaakati nno ampuliriza nkusaba video soko jimpere ekigalo ng'enkola yaffe weri. Ntambula ne Hajja Budu omusajja omusomi w'edduwa Kayingu asomye edduwa ono akusomera edduwa ampuliriza toddamu kubeeranga obeeranga ofuna embeera gy'obaddemu olwoterera butereevu nnyo. Abali e Uganda abali e Bulaaya bonna bakwasaganya mu nsonga eno ey'okubeeranga basomera edduwa abamu abawane ku kyoga abali okumpi bwe batyo ne banaabako. Olunaku olw'eggulo Ssaabasajja Kabaka obubaka bwe yawadde mwabuulidde wabula ng'ero no butereevu nnyo. Obubaka bwe yawadde bwabadde bugenda butereevu nnyo ew'omusajja ono Mwami Museveni n'ew'omusajja Finito Mpuuga kakati ne bannaabwe bonna nga bali mu kabinja ako oba ka gurupu akanyigiriza bannayuganda bonna okutwaliza wamu. Ssaabasajja Kabaka nga bw'omanyi teyeerya ntama mu bigambo bwe yavuddeyo butereevu nnyo n'agamba bannabyabufuzi abo mubamanyi butereevu nnyo. Bampuuga abalya mu lulime ne mu luzise yakonye kulinnya naye yagambye abalya mu lulime ne mu luzise ate nga n'omulangira Haji Kasimu Nakibinge n'ekyo kimu kye yakonyeeko nga Ssaabasajja atukubiriza nti abantu bano tubeewalire ddala. Bano be bamukwazizza Buganda emabega abeeyita Abaganda naye nga bye bakola by'abantu balala nnyo si n'abantu ba mu Uganda wabula bantu balala nnyo nga tumanyi gye bayinza kubeera nga bava. Butereevu nnyo. Njagala nsooke mutwale mu mboozi ya Ssaabasajja Kabaka yabadde enkambwemu wagiwulidde naye waliwo by'otaawulidde bye njagala omanye ku nsonga eno ate tugende maaso. Akaseera ke tuyingidde ak'ebyobufuzi gwe gumu ku miwaatwa abalabe ba Buganda we batera okuyitira. Mbasaba mubeere bagumu era abantu ab'engeri eyo mubeekengere. Tusaba nga bulijjo munyiikire okwekolera nga mwe mwennyini okusinga okukaabirira n'okulindirira ababa bajja ku mulamwa nga babawa obunyeebwa. Mbasaba Katonda abakuume. Ng'enkola yaffe bweri ku mukutu gwaffe wano ampuliriza omukutu gwa 11 UG guli ku YouTube. Muganda wange Chopa Uganda musajja wa Kabaka ajja kweranga nga batuusako emboozi wano wennyini oba oliawo. Kaakati nno bino nga bigenda mu maaso ebya Mwami Museveni nabyo tebiggwa malojja era olunaku olw'eggulo omwalabye Bafinito nga bagenze ku mikolo wabula nga amazima matuufu bano tebakyayala okuva ne batandika okubeera nga bakwatagana n'omusajja ono n'okubeera nga oba oliawo struggle bagiryamu olukwe era nga bano baatunda dda emyoyo gyabwe ne basalawo okubeera nga balya ssente mu kifo ky'okubeera nga balwanirira bannansi bannayuganda. Kaakati nno Museveni omwaka 1996 ono yayingira ku ntebe eya Uganda myaka 39 akunukkiriza myaka 40 nga yafuga ku mugudumu ogw'emmundu. Bingi tubirabye ebizze bibeerawo, bangi tubalabye abazze battibwa, ebigambo bingi byazze nga ayogera omuli ebyo ebitiisatiisa n'omuli ebyo ebitazimba Munnayuganda yadde okubeera nga bimutwala mu maaso n'Obuganda okutwaliza wamu. Era mujjukira gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo akati abaana bangi mbalaba baasibwa bali mu makomera gye bavundira. Abasajja bangi mbalaba baweebwa ssente ez'omuwi w'omusolo ne beefuula ebitagasa ne beefuula ebitajja ku ppate ne babeera nga bava mu bantu abo abaabalonda. Bakansala mu abalaba ewakiso essaawa zino bali ku musaala ogutalina mugaso yadde n'akamu nga bw'obabuuza omugaso gwaki ogwa ssente zibaweebwa eziri kumpi mu miliyoni 2. Bano nga bagamba baabatuma kubega mu Nuupu
era omulimu gwabwe gwe bakola gwegwo. Kaakati bano bali ku ssente balya. Mulabye ssente eziweddwa ba promoters, mulabye ssente eziweddwa abayimbi, mulabye ssente ez'abannakatemba, mulabye ssente ez'aba tiktokers, mulabye ssente ne ba youtubers, mulabye ssente ez'aba presenters ku TV ne radio. Kaakati nno byonna ebyo nga bitwala butwazi Uganda kugeza mabega. Museveni alina emboozi gy'anyumya agamba nti emabega kaawo waliwo mukwano gwe Mbugwe batta eryamanyiddwa nga Bulaka. Wuliriza bulungi, kati Bulaka ono Museveni abeera amwogerako nnyo, abeera amulumiriza nnyo, wabula ebya Bulaka nga sinaba kubeera nga mbikutwalamu, okubeera ng'obitegeera oba okubeera ng'obimanya. Njagala nnyo oteekeyo amatuugo owulire ebigambo bino. Eno gitambuze lwa nsonga buli munnayuganda yeetaaga okugiwuliriza okuggyako nga mwagalangiddemu. Size wanene okwogera ku nsonga lwaki ono atunula bw'ati. Nedda, zize kwogera ku nsonga ya twalwana, wuliriza bulungi ate making sure nga vidiyo eno ogimalako. Bwe weetegereza ensonga ezatwala Museveni ne batemu banne mu nsiko okutirimbula bannayuganda emitwalo n'emitwalo be baatirimbula, z'ensonga ze zimu eziri mu kutulwanya essaawa ya leero. Ezo z'ensonga seetaaga kuddamu kuzikunnyonnyola kubanga ozimanyi lwa nsonga tuziyimbidde emyaka 5. Kwezi ensonga empitirivu ennyo bubbi bulyake, kuwamba abantu pandagaali, kuwamba abantu ne babookya bidomola ezaaviirako Museveni okugenda mu nsiko n'atirimbula abantu be yatirimbula ng'abasuubiza enkyukakyuka. Njagala tutambulye ku zino ensonga 2. Esooka fundamental change, ey'okubiri ensonga gye yagamba nti nno baamuttira mukwano gwe eyali amanyiddwa nga Mwesigwa Black. Tutandike ne Mwesigwa Black. Bw'obanga obadde ojja owuliriza vidiyo zange zenze nkola, nkakasa bulungi omwami ono wali omuwuliddeko. Amini bw'amala okuwamba obuyinza kkiriza yagalagaana mu magye mubeeramu ba royalist nga bo babadde bakkiririza nnyo mu gavumenti, era baneno ba royalist abamu badduka wabweru w'eggwanga, amagye agaasigala waneno ne bafuuka abayeekera. Bakoordinatinga nga butereevu n'Obote yali wabweru w'eggwanga, baneno ne beegattibwako ekibinja kya Museveni ekya Fronasa ne bategeka olulumba. Baneno baali tebeeteeseteese kimala kuwangula lutalo luneeno era olutalo lwabalemerera. Yensonga lwaki baalutuuma Defeod September 1972. Olutalo bwe lugwa obutaka ng'Amini amaze okubakuba, Museveni yadduka ne mukwano gwe Mwesigwa Black ne bagenda mu ggwanga lya Tanzania. Baneno baddamu buto okuzimba ekibiina kyabwe ekya Fronasa era ne batandikirawo mbagirawo emirimu gyabwe gye baali bakola egy'okutirimbula bannayuganda n'okusingira ddala mu Western Region. Museveni alimba abantu mu kitabo kye ekya Sowing the Mustard Seed page ya 71 agamba nti about half of the people in my platoon were killed including my good friend Mwesigwa Black. It was very traumatic. Njagala kubategeeza Mwesigwa Black yabeerawo ebbanga Hope Lwaheru lyamala ng'akyali mulamu. Olw'okuba Mwesigwa Black yambako Museveni okutta Hope Lwaheru, yensonga lwaki ne Black bwe yamala n'amutta olw'ensonga yali tayagala kuleka bujulizi. Jukira bulungi ono Hope Lwaheru ye maama wa Muhoozi Kainerugaba. Oba lecture ya fundamental change njirete mu vidiyo eddako kanzi. Kaakati nno eby'omusajja Mayiga tebinaba kubeera nga biggwa nga bwe nakunnyonnyodde nti ensonga zabadde mpitirivu nnyo olunaku olw'eggulo ezaaviiriddeko Finito ow'ebitaano oba ow'olukaaga ono owa ADF party DF party okubeera nga teyasobodde na kubeera nga atuula ku mwanjo kubanga yakimanya nti amazima gennyini yaswaluka, era okubeera nga ajja ku mikolo gino nkakasa yayitiddwa mu nkukutu oba yategedde butegeezi n'ayogeramu ne mukwano gwe mutegedde ow'emmengaawo n'amugaa nti ajangu nze wadde abasajja tebajja kwogerako, nja kubikkirira kubanga tukimanyi ono yabikkirira ennyo abakozi b'ebibi naddala ono mu Buganda, era omusajja ono abantu abakola ebibi tayagala kuboogerako nti bakoze ebibi nga boolaba nti empuuga yabba. Kaakati nno bweyogera ku mpuuga nti yabba, omusajja ono awulira ddala obuzibu bwennyini nga bumutuuse mu bwongo kubanga oli ye munywanyi we. Musajja kigwe ŋŋamba eyo yennyini gw'otegedde. Kaakati nno ebyabaddewo eggulo byaviiriddeko Finito okulabika nti ayongera okubeera ng'aseebengerera, era gwandibanga guno gwe gwabadde omusumaali omuvannyuma mu kofini okubeera ng'ono baamukomeredde, era nga mukimanyi mwenna oba nga tokimanyi njagala okitegeere nti Finito akola bino byonna naye nga kyabala kubeera minisita. Mpuliriza bulungi kawaida, kubeera minisita mu gavumenti eya Museveni. Kyokka nga wetwolekedde protestive vote 226 fetugamba nti gavumenti ya Museveni tulina okubeera nga tugiwunzika. Eyo eviirewo ddala kubanga yetusibyeko ababbi, yetusibyeko abatemu, yetusibyeko abali b'enguzi, yetusibyeko enguudo embi, yetusibyeko amasomero amabi, yetusibyeko amalwaliro omutali ddagala, yetusibyeko ebitundu omutali masannyalaze,
ye tusibyeko ebitundu nga bannansi banywa amazzi ga bidiba era nga amazzi ge banywa banywera wamu n'ente. Kakati ng'endwadde nga bilharzia n'endwadde endala tosobola kubeera nga oziwona oba dayoliya okusinziira ku ebyo ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. Kakati nno ekyabaddewo eggulo kyayongedde okusitula mwami Kyagulanyi kubanga twalabye abantu nga bakuba emizira, twalabye abantu nga bakaaba, ne mu audience wano nga abantu bamaze okubeera nga batulaba mashe bahaji, twalabye yalabye ku President Kyagulanyi Ssentamu n'ayimuka musajja watu n'abuuka n'okubuuka n'ajaganya n'adigida n'abuukira waggulu ng'ali ng'akimezeza okwenjala. Kyo kyonna kyadde kyongera okubeera nga kiraga nti omukwano kasita okola ebirungi gubeera muyitirivu nnyo, naye kasita okola ebibi otuuka ku mikolo nga gino wewatuulanga maaso nga gw'otuula eri emabega. Ankomewo nga finito tukitegeere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, sebo nkusaba onsonyiwe okwetumiikiriza n'enkyusa erinnya lyo nga sifunye lukusa okuva gy'oli, n'endijja mu kigambo Bobi Wine n'endifuula Bobi Wine kubanga oli muwanguzi sebo. Omukulembeze waffe alina engeri gyakubamu abantu embooko nga tabakutte nako. Bagenze ne bamuwa obuyinza obw'okwanjula abakulembeze b'ebibiina ebivuganya gavumenti ababaddewo. Ayogeddeko Elias Lukwago, n'ayogerako ne ani omulala bamuyita Ibrahim Ssemujju Nganda. Eyo n'avaayo n'agamba sebo nange nazze ne gavumenti yange eya Uganda empya, n'alyoka agisoma nga teggwayo, okulaga nti gavumenti yonna yatambudde nayo, n'agisoma nga tekola etya nga teggwayo. Katono n'ebiseera bya Kasolo mwe yalisomedde baminisita baabwe ababadde bazze abo abadikiteeta Museveni biggweewo bimalewo ng'ali mu kusoma Uganda empya. Naye kisinza okunnyumira nti mu bakulembeze ab'ebibiina ebivuganya gavumenti basomye Mpuuga tamwogeddeeko mpaka Kyaliwe Kyali wa Mpuuga, Charles Peter Mayiga ne musajja gw'otusibyeko Mpuuga. Buli wolisanga Bobi Wine n'Empuuga era oyagala okukuutiriza Empuuga ku Bobi Wine afune ku masannyalaze n'ebyo tagamuwadde. Agambye sebo mube weerabidde abakulembeze b'ebibiina ebivuganya gavumenti ye mukulu w'Ompuuga ng'ali eri mu mizindaalo ewa Semba leero gye yatudde. Omusajja yatulanga ku mwanjo awatudde ba Muhammad Mwanga Kivumbi abadde eri mu mizindaalo. Ekisinza okunnyumira Katikkiro n'agamba nange nno ntegedde tewamulabye kuba nange mbadde simulabye, bandeetedde kapapula okundaga nti waali. Ow'ekitiibwa omuteeketeeke omukulembeze wa Buganda ow'ensonga n'abeera ku mukolo gwa Buganda ng'atudde eri mizindaalo gye baali sengatto baseeka nga balina kumala wandika kapapula bakaweereze Katikkiro nti n'Empuuga waali wano. Wallahi Bobi Wine okuba naye oyo wamusuula ekinnya gye wamukasuka ne bamuwa eddala tasobola. Waliwo ebigambo ebyayogerwa General Museveni era mbikoonyeeko mu mboozi zaffe ey'olunaku olwaleero. Ono yagamba gurupu ya Kyagulanyi yonna ninja kugimalaho, mumubere muwoowoowoowo nze nkolera wansi wa mmeeza. Era tugenze okumalako ekisanja eky'emyaka 5 nga tulabye abantu bangi abaguliriddwa, abawereddwa ssente empitirivu ennyo, era ng'ekyabaweesa ssente zino kulya mu nsi yaabwe lukwe, oba kutunda mwoyo gwabwe, oba kulya mu bannayuganda lukwe. Era nga bano bangi abamu baatuuka ekiseera ne beeriviiringa ne beeraga eri ensi, wabula abalala
baasigala bakolera mu nkukutu naye nga bakolera General Museveni era nga tebeeraga naye ng'era oluusi ebikolwa byabwe byongera okubalabisa n'okubeera nga bibaanika nti balina gwe bakolera nga si bakolera bannansi. Kaakati wano we wali okuyena okukomba essowaani Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde wali eri Kavule ku kitebe kyaffe ekya NUP e Makerere yavuddeyo n'akola statement n'ategeeza nti gurupu ya Museveni yonna ninja kugimalaho. Kaakati nno bangi baakubye engalo baasaakaanyizza naye tebaategedde omusajja kye yabadde ategeeza. Jjukira nti ono akimanyi butereevu nnyo nti mu NUP mulimu gurupu eno nga yo nga bwe nkubulidde kati nga bakansala b'e Wakiso nga baabatwala ne basinkana mwami Museveni ne babatwala n'ekyankwanzi n'ekapeeka okuyiga obukessi era ze zimu ku kkosi ze baasoma. Kaakati bano ne bajja batandika okukola obukessi mu NUP. Bangi baavaayo ne bagoza batusonyiwe naye nga ekyabaleese mission yeeyo kugamba nti batusonyiwe tubaddiremu basigale nga bafuna ebyama byennyini ebya mwami Kyagulanyi. Abaana bangi abaasibwa eruzira ne bagaana okuyimbulwa. Bwe baali bayimbulwa babasayiningisa endagaano bwe baavaayo bye baayogera mwabiwulira era abo bonna bajja nga bambega abaanza okubeera nga bababrifinga. Ba MP Mbale Batwa Kagabo Bajime Luwanga basajja bano ab'Entebe n'abalala bangi oba oli abaali mu Nuupu ne bavaayo ba Joyce Baagala nga bapinga Pulezidenti ba Mathias Mpuuga. Kaakati bano bonna eno ye gurupu eya Museveni. Mwami Kyagulanyi yakoze statement ku kitebe n'agamba gurupu ya Museveni yonna ninja kugimalaho. Bangi mwakubye engalo naye amazima ga Katonda mu ggulu mwakitegedde okutandikira ku bakansala buli eyali ya ssente buli yali mu struggle olukwe tewali agenda kufuna kaadi. Era bino omwogezi w'ekibiina Deputy Spokesperson Alex Tuweso Omufumbiro yavaayo n'alumiriza ebigambo bino nayongera okubigumiza n'agamba tetugenda kubawa kaadi tubamanyi mwenna abaali mu struggle olukwe tubamanyi ne bwe muneekyusa ne musaba ebifo ebirala ne bwe munayambala engoye endala ne bwe muba mwetunda ekyo kyaggwa nga mwavayo ne mwetonda tetuyinza kuddamu kubawa kaadi kubanga Mukama yatuyamba nti twabategeera. Kitegeeza gurupu ya Museveni olwo etandika okuggwawo. Bano bampuuga bonna twabalabisa ne bakola bu DF olwo gurupu ya Museveni etandika okusaanawo. Bano bonna bamabikke ensi yabategeera nti baali bambega bawedde emirimu. Bano bonna bakasiba nti okusinzira ku byoboogera ensi yabategeera dda nti zaalinga mmoolo. Kati gurupu eno yonna mwami Kyagulanyi yavuddeyo nakugamba ninja kugimalaho. Era essaawa zino abo bonna temusuubira nti kuliko n'omu agenda okudda ku kifo kyonna oba kansala oba chairman LC5. Jukira ne ba chairman ba LC5 nabo baayitibwako ko ekyo temukyerabira. Kaakati bangi bagenda okuteeka ku ttaka nga tagenda kubeera nga bamuwa omulimu mu NRM, tagenda kuddira ku kadi ya NRM, tagenda kufuna ya NUP. Kitegeeza agudde gurupu ya Museveni bagitadde ku ttaka. Temwabitegedde sooka obiwulire. Ono mugezi. Owekitiibwa Kyagulanyi yakoze statement n'agamba nti ako kagurupu ka Museveni nja kukamalawo. Nendaba abantu bangi baserebuletinze ne basaakaanya ne baseka ne basanyuka. Naye bo tebakimanyi nti ono omusajja ali calculative nawe wagenda okwogerera ekigambo naddi na lwaki agenda kukyogera. Kyeyabadde ategeeza nti nammwe abatudde omwo mulimu kagurupu ka Museveni nja kukamalawo. Gurupu ya Museveni tujja kugimalawo. Tujja kukola ki? Tujja kugimalawo. Obubbi bwa Museveni tujja kubumalawo. Obutemu bwa Museveni tujja kubumalawo. Ne Museveni yennyini tujja kumalawo. So, zeneteeseteese basebo ne bannyabo. Ze nalabye abantu bangi nga baserebuletinga nga basaakaanya nga banyumirwa nga baseka nga balowooza nti obaali mu komedi obaali mu jokisi nti obaali mu kusaaga. No! Yabadde abagamba tinammwe abatudde omwo mubamanyi mulimu aba Museveni naye ngenda kubamalamu. Tuli mu kaseera ka kugaba kaadi, tuli mu kaseera ka byabufuzi. Ogenda kuwulira emiranga awo, ogenda kuwulira okukaaba awo, ogenda kulaba abantu batandika okwekyusa, ogenda kulaba abantu bakyusa ennimi zaabwe ng'omuntu abadde akugamba nti nze batampa kaadi nzira mu mugongo gwoyo gwe bawadde kaadi olabe nga batandisa okwesimbawo nga ba independence. Gwe tunula ogenda kulaba. So yakyogedde lunye n'abagamba nti kagurupu ka Museveni
nkamanyi naye nja kukamalawo. Abamu mwalowoozezza nti omusajja alabika ali mu komedi ng'ebigambo biwatula byogera. Oyo omukulu nze mmumanyi. Buli kyayogera amala kukikaliculetinga. Wadde kisesa kitya, wadde kyassanyu kitya, wadde kinyuma kitya, amala kukikaliculetinga. Akimanyi nti mu bonna abatuulaawo bonna si babe. Ekyo akimanyi nti Museveni alinawo abantu be basindikawo ne bajja nga balungi nnyo, ne bajja ne baleeta ssente nnyingi nnyo, ne bajja nga balaga bali royo nnyo gy'ali, ne balaga nti mikwano gye nnyo, ne balaga nti bamwagala nnyo, naye akimanyi nti baba si babe. Kati yabali tategeeza nti no yabadde abagamba nti mwe abatudde awo nkimanyi mulimu ka gurupu ka Museveni naye nja kukamalawo. Naye simanyi nakumanya lwaki oba temusobola kusomera bbaluwa mu bbaasa ne mutegeera bigambo bya musajja ono by'abayogedde. Abasinga mwe mutambuza message nga temugitegedde. Omanyize mulimu gwange nja kujjanga wano mbagezisize message mbawe ekifaananyi ekigazi. Omusajja yabadde akimanyi nti ne mwaba batudde awo akimanyi bulungi nnyo nti mulimu aba Museveni naye ajja kuba malamu. Ajja kuba malamu nga Museveni bwe yagamba nti eyo gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo. Ye Museveni bwe yagamba nti gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalawo yali ategeeza kukwata baana kubasiba, kubawamba mu drones, kubakuula mu njala, kubatwala mu kooti z'amagye. Ye kyekyo kye yabadde ategeeza. Osegedde naye yakyasobola gamba nti ngenda kupiikingamu bano abaana at least bapasweding embaze kusaidia kubanga akimanyi tebasobola. Ekyo ye kyasobola okukola. Kati ye Kyagulanyi musajja mugezi akimanyi nti waneeno mu baana bonna abatudde wano si bonna nti bange. Kati abasinze okusanyuka, abasinze okukuba engalo nga balowooza nti Bobi Wine agenda mu State House. Okitegedde akwateyo simanyi nono bw'abamalewo kubanga ekyo kyaggwa. Bobi Wine eyo gurupu ya Museveni nga yeyo gurupu ye NRM yagimaliriza dda bw'ati, yagikola dda bw'ati. Kubanga tugenda mu protest vote agenda kutuula mu ntebe kamwagale kamugaane. Okitegera kati eyo gurupu yagimaliriza. Kati yabadde ategeeza mu abakyatudde wano abakyetuuzizza mu busuuti n'obutaayi. Okitegedde kati muli active nnyo ne bwe tutuuka mu nsonga ezigasa bannayuganda titwagala okwekalakasa ku nsonga eno tugirwanyise eveewo mwenna nga mubulawo nga mudisapiyaringa. Mwebe yabadde ategeeza abatuulawo mu busuuti, mwe abatuulawo mu butaayi ne mwesimatinga ne mwefuula ab'ekita. Mwebe yabadde ategeeza kubanga eri gurupu ya Museveni Bobi Wine yagimaliriza dda. Eyo yagimaliriza dda, yagimalawo bali mu kwekwata ku bisubi. Kati bakozesa mundu, emundu baagijjayo dda balese kooti z'amagye, abo yabamaliriza. Kati yabadde ategeeza mu abatuulawo mu busuuti. Oba temwakitegedde? Nze nkibabuulidde gurupu ya Museveni nja kugimalawo. Mmwe abatudde awo mmwe akimanyi nti era Museveni alinawo basindikawo ababe. Abacelebrities n'abalabe wano nga basanyuka bakuba mu ngalo baleekaanira waggulu. Mmwe be yabadde ategeeza mmwe akimanyi nti mulimu abatali babe. Akimanyi nti abamu munoonye kaadi. Akimanyi mwe abamu temuwagirangako nkyukakyuka. Akimanyi nti mwe abamu mulya ne Museveni. Akimanyi so yabatulidde lunye oba temwakategedde. Waliwo ebigambo bino ebyewuunyisa era ebyennyamiza ng'ekyennaku ate bikolebwa bakomuledi baffe bennyini ate nga be babikolako era be bannaffe. Musajja wa Kabaka yabadde wano olunaku olw'eggulo mwamuwulidde era emboozi yonna ey'okubeera nga baamulumbye njagala mbateereko ebigambo mbiwulire kyokka nga eyamulumbye y'omu ku bakomuledi bannaffe. Kakati twebuuza mulimu abantu abamu bakuliraani? Abantu abamu bakoleraani? Nze gwola baliwo function gye nagendako nga ne president kwali agenze coveringa story. Abasajja bampisa bubi naye navaayo ninga sijja kwogera kansirike kubanga bya munju tebitottolwa. Ekyannyamba nti bakomuledi bonna nabeegayirira tebaafulumya mawulire gano. Kakati yono byamutuuseeko byamaze ne bifuluma. Tuyinza kubeera nga tetubyogerako tujja byogerako naye ekisinga okubeera nga kikwewuunyisa wano aba NRM oba tolina mutima mugumu nga muganda wange ono oba nga nze basobola okubeera nga batwalako abantu baffe ne babamalawo. Kati njagala oli aba NRM engeri gye badde boogeramu n'omusajja ono bamukubira amasimu bamuweza zi request bamugamba jangu tulabise tuswaze pulezidenti. Kakati bannaffe be tukola nabo emirimu NUP tubeegayiridde buli muntu aweebwa ekitiibwa kye nga bw'abeera ali. Tujja kwekya otandika okubeera nga twogera abantu mannya ku mannya. Kakati ngono bwe yakoze sikulimba kyannaku nnyo okubeera nga mulwana okutuusa ensi yammwe naye nga aliwo ensolima ezibali ate munda ng'ate zeefuula ezikolera mmwe oba ezikolagana nammwe. Ebigambo bino byannumye nnyo. Sooka oli amaloboozi gano naawe weesalirewo. Interview nga kale exclusive tubogereko tusobole oteeka ensonga eyo maaso g'abantu
abantu basalewo tulabe engeri tuyinza okukikakkanyamu kubanga kisusse ate buli we bituukawo ne bakola bye bakoze emivuyo gyabwe bekwasa gavumenti eri mu buyinza bo tebalina kimu na kimu tebalina nsobi n'emu gye bakola beefuula ba perfectionist naye ebintu bye si birungi nandiyagadde tufune obudde twogeremu tulabe ekyokola muganda wange. Kale kakati mwe bantu mmwe nze ono muyinza okuba nga kyaka oba gwe balisala kwogera linnya naye toddamu kunkubira simu nze ono ekisoma kitya wujja kigwayo kitya bale munyambeko ekigambo ekyo oyani so mutegere omuntu gwe muliko mu busajja wa NRM nze temulowooza nti nzeewo gwe mugenda okuddaawo musiriwaze oba musiriwalireko. Wulira noono Zolo. Mr. Wanu ukiwaleko. Nakunoonyezaako ku direct saakufunye leero Katonda mulungi nsobodde okukwasa. Wanu ekinkubisiza essimu yo bintu bino ebiriwo obulumbaganyo bwakutuuseeko eggulu ku baana ba NUP. Abaana abo nalaba vidiyo eyo nempulira ennyingi bannaye nalabye nga mundaba oli mu bulumi nenzijukira kye nalimu e Masaka kye bantuusaako. Abaana abo baatwataakinga e Masaka nga bannamawulire ne batwala ebintu byaffe batwala amasimu gange ne batwala kamera yange lwakuba saalina amaanyi ebiseera ebyo naye saazina amaanyi ng'alina ku ground era kyenkusaba mbadde njaloje omukutu gwange gwa YouTube tuleke engeri gye tulabisa abaana abo kuba kitaka ne mukama waabwe akola ki akimanyiiko. Kyenjagala bakomera okukola obulumbaganyi ku bannamawulire. Nze kyendi kwagala kati wanu jangu ku mukutu gwange ogwa YouTube tulabise okuva ku Kagere tulabise abo abasajja tulabise abaana b'NUP abo bagadinga Kyagulanyi bakasente balina maanyi ku ground bakola anti kakati yakiyaye muganda wange omanyi nze nsoso okuva okubyenkuwuliza nensoka nensirika naye kyenyiza okugamba okusookera ddala engeri gye nkumanyiimu tolina kalungi kosobola kwogera ku kibiina ki NUP ekitegeera nti ne interview gy'oli mu kunsaba nti nzije nkusisinkane sirowooza nti ogenda kuba nga byoyogera bifavalinga NUP. Ensonga zange si za NUP ng'ekibiina za muntu omu security oba bodyguard akuuma pulezidenti wange Kyagulanyi. Nze ndi wa NUP ndi munnamawulire wanu ozongoberera senkugoberera ndowooza omanyi nze sinze bano ba bloga abajja ne bakola ekintu nga si kituufu. Nze yadde ndi ku ludda lweno ofe gy'omanyi sijja kugamba nti nze nsookera ku makya ne ntandika okuba bukubi Bobi Wine nga sisoose kunoonyereza nsonga. Nanti kakati kyotegeeza wuliriza katono. Nze just obulumi bwempulira bakukoze kuluma ate ng'oli ku saidi yaabwe kati wenjagadde tubalabisize tulabise n'omukulu. Anti kati omukulu tabiriimu omukulu ze yankubye osanga maybe yabatuma we batukuba yakolawo ki era asigala abawaga mulumbe mu bakube ate awe mpakanyiza wesigenda wesikiriganya nawe era kyova olaba wanu uliriza soko muganda wange tulabisa abasajja bagenda kusikala batukolako obulumbaganyi nanti ulisira kyenkugamba nze oli yankubye ng'omuntu era tiyazze nga lwa NUP tiyazze nga lwa Kyagulanyi okitegeera yazze nankolako obulumbaganyi ye ng'omuntu era ensonga zange ziri wakati we naye si NUP ng'ekibiina oba kategedde kati kuwakkiriza oli ava eri akukuba ofirwa ebintu byokuba kamera za bbeeyi kitegedde kamera za bbeeyi zibatwala ebyange nenzira ku ziro nezamu nenzimba omukutu gwange buto kati kyenjala kujyawo tubalabise anti labayo soko owulire sana okutwala gye nkutwala ne bakuwa kamera zo nenjala soke tulabise wano ada sijasobola muganda wange si mu bubi naye sijasobola kujja like tumanyi tukube NUP tukole nga tukogera NUP just nze chenja no guy avudde ku bannange mbadde mu recordinga naye kale kakati bwe ndaba ebiwumba tuutu
nga still bikyagenda mu maaso n'okukomentinga mbadde sigenda kukola katambi kano naye waliwo abantu ba NUP abazze mu inbox yange ate nga beewuunyisa ne babaako ebigabo byogedde nti nze nyina ekigendererwa ekibi eri NUP kambategeeze kanziremu mbalage kaadi eno yenze kakasa kummwe ng'omuli awo batono nnyo abadde bamanyi oba kagamba kale batono nnyo abadde basuubira nti nsobola okuba n'ekintu bwekiti so mukole bye mukola nga mukimanyi nze mbasingako oba nze siri ku level yammwe gwe ng'oliye ng'okwata akasimuko n'okwata n'otayipinga by'otayipinga kimanyi omuntu gw'obiweereza bwe tudda ku nsonga zino akusinga emirundi 100 so abantu ba NUP oba NUP ng'ekibiina kimanyi nkyagala nnyo mbaagala nnyo sibalinako obuzibu naye waliwo enkukunyi eziri munda kati enkukunyi ezo wemugamba nti mugenda kulumba nze amuganda nge muba mwerimba kandabe kanonyeyo komenti kuzimu ku komenti ezisinze kubanga mwolesa obujega n'obusirusiru naye akanzire ku mulama gwa vidiyo eno mwe bubuloga bampita wanu yugi chopa Uganda n'amanya amala sigenda gabalaga bulungi naye nsobalagako erinnya limu eryo erinnya kandabe muliraba bulungi erinnya eryo so kati mubeereyo gye mubeera mukimanye NRM ntaana so kuyingira ntaana ate siri mwavu kutuuka we mulowooza so temuddamu kunkubira amasimu simanyi bintu bya kirusiru simanyi mumpe interview sentaka interview